NTV etandika naye nga balaba kiki ekiyinza okujjayo TV eyo kubanga ekola ki ekwata mu bannayuganda batandise okuleeta dramas ez'enjawulo abantu bannayuganda basobola okupiikinga balina programu zaabwe mawulire kwegali nga NTV akawungezi nga gyeri eriwo eri nakolako n'abajamani fimu bagiyita The Painter. Painter yali ya mujamani omunombozi mulala nenkolako endera mujamani yafubutuka eri nga anonye Luswaata kutidde nzanye firimu zesimanye muwendo nzanye TV series zesimanye muwendo ne ku TV zenjawulo kati olaba abantu abasinga benvaayo eyo nzanye eziwera kati napozi nakala kati musajja omuloge akabadde ku ABS TV abantu balabanga nzanye musajja omuloge nze situdde muganda wange kalango kikonse okukola ndoza kali kakulonda ba LC5 wano kati watu twita ba meya baani abo nga obaira mu drama buno bulango busingo bwa kutoka mission na muganda wange nabukolanga nga bakuocha naye ndo sendeze sijja kugasendeze watu wanga naye kati kigibale ngo olonga yes nga kyenonya teninga kituukiridde nuronyinga kifuna nenga kati mwami sengero kungana wacha tukola film wao tukola sisajikeno bagiyita by the way tukola film zezenjawulo tutanisokola kati nzijukira 2015 2006 2007 anga wacha tukola film nditwega tanze mwami Faust misanvu George Senoga Mr. Walusimbi Michael ya Mr. Walusimbi ya director wa fe otwina mzese ngendo George no mchalo malali mu America muita Anet Muwanga Anita Silwaji mumanyi ndowooza ono wa union omutegedde kati olwo atuwandise film bagita nabadda ojuliyako nabadda film zasookera ddala kiwandi odeta binna Uganda film yasookera ddala tuli mu systole wano mama film yasookera ddala ng'ogyeko film sajja luvannyuma ezina sinkana yezo sajja luvannyuma naye nga film gyengamba yasookera ku binna Uganda nabadda nga ate nze assistant director waayo ebyaddala mu myaka egyo teebereza kale kugamba ntandika jjane yange ya film nembanga nkula film eziwerako nzize mu TV dramas nakolako n'abajamani film bagiyita The Painter. Painter yali ya mujamani omunombozi mulala nenkolako endera mujamani yafubutuka eri nga anonye Luswaata kutidde luzungu kati olwo ate nenda bazitanga nini hano yali abajamani film bagiyitanga jamani Wetrex film basanga banga muyenga obulamu awo nga butandise okufuna ku ssente za firimu nze yagaliramu ntandise okubikaminga star wa firimu okuba kampuni y'abajamani ekuwadde ebiseera twazanyanga ne Patrick Omujuuka bamayeko wawuyo ba Annington tuwanje babugingo tuwanje baani awo Kwezi Kaganda abaseka bali mu theatre factory nanga nga mwenji eyo akati ndowooza bwe mmala okukola gundi waliwo omukyala bali badirekita baffe bamuyita Rosemary Nampijja bamuyita Tekra n'omugenzi bamuyita Stephen Nyeko yafa abaana abo bayita abaana oba abakyala abo nabo batadde ttafa ddene nnyo ku bulamu bwange ddala mu film industry whereby nti NTV etandika nkiddamu NTV etandika almost mwaka ki sinza kujjukira 2 emeka something wansi awo naye nga balaba kiki ekiyinza okujjayo TV eyo kubanga ekola ki ekwata mu bannayuganda batandise okuleeta dramas ez'enjawulo abantu bannayuganda basobola okupiikinga balina programu zaabwe mawulire kwegali nga NTV akawungezi nga gyeri eriwo eri naye kati nga balina okukola dramas ezikwata bannayuganda abantu basobole okuba nga entertained bulungi nnyo so batandikawo olwo firimu yali ya Mariam Dagire yavaako mangu nnyo so baga tufunewo gundi ekwata abantu bakola Trickstars Trickstars bampitaawo olwono ekinkasitings okimanyi ye firimu y'omujamani oli bwe nagambye Wetrex film y'omujamani waliwo karakita enzibwe nnyo bamuyita Luswaata ajja kujja pati y'abafeere bulungi nnyo bampisa olwo sijja kulimba omukyala bamuyita Rosemary Nampijja yawayo erinnya lyange so ba directors ne bampita ba NTV kusere naawo nkutidde
wenyini nyini yawo ne wali ogenda wonnyawo sera naye sinabagendawo nnyo olonga ntukyali eno mpolampola tweyiiya kakati nebangamba nomala goyinza okumanya ayinza okujja ekintu kyo koza oli omukazi Edwin by then Edwin yakola ku National Theatre waliwo nomulala bamuyita Kawoya Franka naye mukoze eki Donald Kawoya nakolanga naye nga naye nga kimanyi ko ndi yali asomera mulama nga yali alina ku art ate Donald mulungi nnyo olwotukira kati mmanyi Donald wange tali wange tubeera naye kupa complex wansi naye nga kimanyi na art kozi waliwo ddi eriwo jatulumbe tulumba tukuba ekintu kutidde kwaba bazi okitegede bani mulondo bamulondo baliyo ono yali aliko FM mulondo yaliyo nga presenter yaliyo nga presenter naye nga tefu tukikola ki fe twali mu art yaliko ni TV already nati actually mulondo yajja tutandise ku art naye nga teyalwawo nyuba yalina okuba nga akola intros akola ki akispicinga so katukoze art awo tufunye balamula okuva eboni zaawo tufunye n'abaala mpolampola basupporting characters tukubye ekintu kikutte Uganda etabuse n'ekintu mboze nyumako mu Kampala twakizanyira emyaka ndozo oba gyali meka sijjukira nga sente wano akasente baakatuwa naye nga bakugamba baakatuwanga mu contract ndi olunaku lwokisambye ekintu bakuwaakako nga mukolera NTV yes nga bakuwaakakaawo osobola okusasulirawo era sijja kulimba ekyashiraga shuma kyagamba nti bakusasula pa show yes that's the now era sijja kulimba sijja kugamba nti no sajja bansasula sente za sibabanja kubanga wakulanga skit eggwanga osayiningirawo nti ng'okola eyokubiri nga osayiningawo ogenda n'akakoko mu mpale tolina kyobanja tobagamba era content waabwe si wa Luswaata waabwe so kati tumala omukolaawo tumukozeekozaawo twafuna mu challenge nnyingi mu nga bwemanyi bya art bamuwummuzaamu actually mu kumuwummuzaamu they came up with another idea nga mwe babayuwa tebatuyuwa kati ne bayeta ideas bill I think by munundi ebyo that was deception ne Katemba mu Kooti kati abali mu Trickstars ne batuteeka mu Katemba mu Kooti wa Luganda naye mu Luzungu atumanyi lwatu Oluzungu olwalimu lw'abalooya teri kintu kizibu kuzannya olulimi lw'abalooya muganda wange ani mateeka tewali fani yawandiikanga scripts zino yalinga lawyer kuba ffe tubimanyi Katende gaya yabeeranga eno ntinda merabidde breeze something like that be bawandiikanga kati abayita scripts zino nga ziri written naye muganda wange ozitramatizinga si kyangu paka wano twakitegeera tugamba naye Katemba mu Kooti kyeki naye oba ogenda kuzannya Katemba sooka otegere kyogenda ozannya nti kakalamba okoderero ki nti bampadde rolo yakuzanyanga mutembeeyi omutembeeyi yeeyisa atya sooka omutegeera embeera ofune character development and building kati bwe twategeera Katemba mu Kooti kyeki era kyova scripts ezasooka ezatuzannyamuko kuba twagoberanga scripts ziri naye bwekiza mu Luzungu Katemba mu Kooti kitegeeza ki Katemba mu Kooti kiza mu Luzungu Brian no that is comedy in court yes not drama in court no that is comedy in court it is comedy in court kitaka do it comically then you make it kati nenkitegeera ndi okay twakitegeera kati otulina Edwin no tutabuse olwo waliwo twalina nomulamuita yani Kawoya yaliko still Edwin ne tukispicinga obinyaawo ba Felix Banika banji ba Benda n'abalaawo tukitegeera if it is comedy in court then what tulina okukola it is making it comic ne tugifuula live nnyo okusinga zizi twakuba ekintu kikwata buli muntu ngataga kusubwa Katemba mu Kooti nekipiikinga era kimanyi NTV eri happy kukintu kitwagikolera so kati ntandika olugendo lwange mu ngeri eyo ndani okulanga zenya films ezenjawulo ogenda n'okubako ekyeyebbali oba specific nga naye ninkuba yekyeyo nali nkuba yekyo nga tebatugana tuzanye firimu netukola Last King of Scotland wagirimu nkutidde nagizanye si yali yagundira eyamini wali mu character nali mujasi nga ndio Air Force officer nga nzanya ne Michael Wawoyo yali kapiteni waffe era tukolira fenna ze situdde nzanya firimu zesimanye muwendo
nzanye TV series simanyi muwendo ne ku TV zenjawulo kati olaba abantu abasinga benvaayo eyo nzanye eziwera kati napo zinakala kati musajja omuloge akabadde ku ABS TV abantu balaba nzanye musajja omuloge ngabaga bamusajja mulogo ono eno wava ku NTV wasiibula mu bulungi batwasibulwa vaebo bulungi era tetulina buzibu nabo era tugamba tudde tuzanye we are ready to go back sitwava nga tuyombye tebatuvumanga tebatugobangako era NTV tukitwalanga hausi yaffe wova ku NTV eddawa weva ku NTV inagendera embale Step TV nobeera manager mbu olwo mbwenu waliyo managinzeke Kampala oba nabisoma bina ebintu sebo Makerere nabisoma bina ebintu ani akusporting okutwala embale nanyiniyo yakujja ku NTV kazi mukwana oyo yali mukono gwange idda banasomesanga wako Brian yawo okimende zina funa wako Brian bakafuko kafuko Peter wona bali bayizi bangabo so kakati gayo antegeera nali ntwalanga yabana ba internet basomesezaayo kati nanga negwe toko wa media ogitegeera otoje no managing TV yange ne radio so antwala embale siwe wava ne Henry Mr Henry yes abo bonna ba Timopo ne chat bonna abo baramo ramo manyi yakudanduza gondi abitene yabo ya Galaxy simumanyi mulungi mu graphics mulungi nyo is a very good guy in graphics abo nali nabawe mbale ba supporting basanga yeri kati Remo yali student wange Ramo ali ne wa Galaxy yali gunti wa student wange then ne omulaba yitanga kabanda umalu kati nakuzino ye production manager wa Bukarango TV abo benkwata abana bange ne basipora paka mbale yes wako nga baweza content leo zembozi jinyumye nga tutudde wano chali wechito manyi Mr. Lukwago no Mr. Luswaata with due respect yali teacher wange yansomesa film making bakafuko amasomesa bakafuko producer wa Nikati ne bakafuko producer wa Nikati in fact wa Sanyuka TV kasi kola naye mukama wa Sanyuka TV kati ono agenda ku Step TV bagenda ku Step TV nze nali student we nga ntandika olwa mawulire kusoma nsomesa filmmaking kwa yansomesa mu kutu sporting nayagala nnyo kukola ku TV nga tono musomesa wange nga nkola recorded show n'agimuwereka embale yes n'agizanya embale sajja wamwagala nnyo plan nga wakamukolera Kampala nalinya bus nendeka siddi ku bus negenda embale ne baji receiving nezanya nze nasoka kuba star yakuwerezayo ekifaananyi nasoka kuba star mbale era esoje nasoka okukola mbale bagiyita celeb jazz yali nga yabivulu bagikola baba bagita nga sinaba nagenda ku red paper by then kakala platform number 1 kakala musiri wa bigere webale ba abantu webale walo kibayita omanyi pe twakolako ku ma TV enkokola nyingi ezaali awo okwate akatambi katugire bimanye bya kwate muwano kakati nja kutegeza kakalamu nze si muntu akuba nkokola mu TV kuba ate nze njagaliza nnyo olwensonga senga saagaliza muntu kati